10th of June twetaaga nga olina ebyetaagisa okuli olina okubeera muna Uganda ate ng'olina national identity card. Ekyokubiri olina okuba nga oli mulamu bulungi era ng'oli mugumu. Lwakuba bwe tuba tuli ku ruutinga tujja kutwala abo tunaaba tufunye tubayise mu buwaayirizi obwa medical examinations n'ebirala. Olina okubeera muna Uganda ow'empisa era ng'ogoberera amateeka ag'eggwanga era nga tolina criminal record yonna. Ekirala bonna abaagala okutwegattako balina okuba nga balina ebbaluwa ezibawandiikiddwe okuva ku LC1, LC2, LC3 ne gombolola internal security officer oba district internal security officer, office ya RDC. Era abaapulayinga balina okuba nga bava mu kitundu ekyo bafunye ebbaluwa z'aba LC ne NSO ne RDC. Bwe tunaaba tuli ku routines abantu bano bigenda kubeera applications zigenda kubeera online. Baziyita kalimagezi. Abantu bajja kuteeka application zaabwe ku mitimbagano. Bajja kuteeka application zaabwe ku mitimbagano. Waliwo website ya UPDF eyitwa recruitment.updf.go.ug ejja kubeegulwawo okutandika mpaka naku 24 za June 2026. Bwe tunaavaawo abanaabeera baapulayinze era nga batadde ebyetaagisa byabwe bajja kubeera shortlisted era tuddemu tubawandiike ku mitimbagano eyo ya UPDF website ku disitulikiti zonna ne city halls municipals kuva olusooka lwa July paka 14 July. Ate nga physical recruitment mu districts ne cities ez'enjawulo olusooka lwa August 2026. Bwe tuba tuli ku ruutinga abantu be tujja buli mu district tujja kuba tugoberera calculations eza Uganda National Population and Housing Census 2024. Tekijja tulaga abantu bameka be tujja mu buli district oba city. Abantu be twagala ku recruitinga kuwegatta ku UPDF nga bwe nabagambye bali mu bitundu bya njawulo. Tusooka n'aba general recruits abajja kuba balina certificates eza Uganda Certificate of Education oba O-level ne Uganda Advanced Certificate of Education nga balina okuba balina emyaka 18 mpaka 22 ate nga baatuula ebigezo byabwe bya senior 4 oba senior 6 omwaka 2024 ne 2025. Tujja kwetaagayo information communication technology specialists abalina masters, abalina degree ne diploma mu bukugu bwa ICT. Tujja kwetaagayo ba engineers and logistics experts abalina zi masters, zi degree, zi diploma ne certificate n'emyaka 3 ye experience mu bukugu bwa engineering and logistics management. Tujja kwetaagayo ba aviation professionals abavuzi b'ennyonyi nga ba pilot instructors, ba pilots, aba engineer abalabirira ennyonyi, aba aircraft controllers n'aba
n'aba meteorologists. Tujja kwetaagayo abana Uganda mu bitundu mu bitundu ebyobulamu health workers. Tujja kwetaaga ba specialist doctors abalina masters degree, ba medical officers, ba pharmacists, ba nurses ne ba allied health workers. Tujja kwetaagayo abakugu mu byamateeka nga balina zi degree ne legal practicing certificate ne myaka wakiri 5 eya practice mu bintu byamateeka. Tujja kwetaagayo abasomesa aba secondary school ne ba primary school ate bonna nga balina kuba balina zi degree. Tujja kwetaagayo n'ab'emizannyo ba sports personnel abalenzi n'abawala myaka 18 ku myaka 3. Era bw'oba nga wali wegaseeko mu competition yonna ya national sport wano mu ggwanga lyaffe era ng'olina obujulizi, kijja kubeera kikwongerako amaanyi nti tukutwalire ddala ojo shiningire mu UPDF. Tujja kwetaagayo ne social scientists oba abakugu mu bintu by'embeera y'abanansi nga balina zi degree mu social sciences ne psychology. Tujja kwetaagayo n'abayimbi. Tulina UPDF band, tulina arts mu UPDF, tulina department gye tuyita UPDF sports and culture. Odako culture tulina ba band, tulina entertainment groups, cultural troops n'abalala. So oli muvubuka ng'osobola ebintu bino jangu tujja kutwala. Naye kyenjagala okukubiriza bana Uganda bonna nga tutandise recruitment exercise eno, ekisookera ddala recruitment eri free of charge, etwetaaga sente. Muntu wajja n'akusaba sente oyo mukyamu era muloopi, era bwe tukukwata ng'oli fraudster ogezaako okujja abantu ku sente, tujja kukwata tukuvunaanye mu mbuga z'amateeka nga tukubira amateeka g'eggwanga. Tukubiriza abaana b'obuwala mu bintu byonna bye mbasomedde wano bye twagala okurukurutinga, abamiitinga criteria baveeyo bajje batwegatteko mu ggwanga. Buli mwaka abaana b'obuwala babeerako ne kwota yaabwe. Emirimu egya UPDF gigenda gigaziya. Twetaaga abakyala, oba olina obuwairiza obwetaagisa n'emyaka ng'ogituukiriza oli mulamu bulungi, tukubiriza abawala bajje batwegatteko mu UPDF. Akalala akawairo ke njagala kubiriza bana Uganda nti abo bonna bagenda okujja kubeera recruited. Tusabye empapula ez'okusoma, tusabye embaluwa z'aba LC ne ba ISO n'abalala. Tuleetere empapula entuufu, authentic documents. Onooleeta ebintu ebijinjirire oba ebitali bituufu, tujja kukwata era tukuteeke mu mbuga z'amateeka. Tweyanziza bannayuganda bonna emyaka gino gyonna, abazi batwegattako ku UPDF, abazi batuwagira nti UPDF gye lyammwe, tubasiima obuwagizi, tubakkiriza mujje mutwegatteko tusaavinga eggwanga lyammwe. Era ffe nga UPDF tusigala twekubidde ku musingo gw'empisa ogw'okwagala eggwanga lyaffe
ensi yaffe okutwaliza wamu nga East Africa